Nambooze Betty Nambooze omululu omwerere naduka agamba nti nakoze ensobi ali ku TV Basajja Mivule n'avumirira nze okugenda omwami Museveni. Mwami Museveni ekisa kyalina addidde buli kyalo kyonna n'akifuula constituency abantu ne mwesimbawo. Constituency ya Bobi Wine mwami Museveni yagiteekawo. Bobi Wine naye n'atuuka mu parliament mumanyi bye yalinga akola bwe yali afaanana bwe yali yeeyisa otegera. Constituency ya Nambooze mwami Museveni yagiteekawo. Abantu bano ne bafuna platform bamaze okulya bakuse kati babejjagala. Nambooze atukuba bibejjagalo. Mwami Museveni mubi. Nambooze waliki bananga ba DP bampise bampe bwino wa Nambooze tubalage fujjo lya Nambooze yalinga akola ne bwe yali afaanana otegera. Series eziddako ngenda balaga Nambooze Malaaya wa byabufuzi. Tetulina Malaaya mu Uganda mu bana byabufuzi, tetulina Malaaya yenkana Betty Nambooze mu byobufuzi taliyo. N'ayambala green n'ayambala blue n'anobayo n'agenda kati omuntu abadde avumirira Bobi Wine abadde avumirira people power otegera. Kikitowummula gw'atayagala ssente za Museveni. Kikitowummula constituency zonna mwe muli mweyagalira Museveni yakutudde eggwanga otegera. Ne mufuna emirimu ne musinzira omwo ne muvuma omukulembeze w'eggwanga ne mumwogoloza ne mutasiima olw'obukafiiri bwammwe. Ani yandibadde abamanyi mwe bannambooze? Laba Nambooze ennyumba mwosula wandigizimbiddewa? Wali ofuna omusaala gwenkanawa? Otegera muli ku Basajja Mivule yagenzi wa president nfunyeyo kati ani abenkana mukulya sente z'eggwanga. Batusoloza emisolo mwami Museveni atusoloza emisolo n'agimalira ku bannambooze n'atusoloza bamalaaya b'ebyobufuzi bannambooze ba Betty. Malaaya awedde emirimu ow'ebyobufuzi n'atusolozamu emisolo n'ajjanjaba Katolubwama omusamize atalina kyakolera bantu. Abakazi bamutenda butenzi effujjo lye bakolako mu ssabo lye otegera. Kakati njagala kubalaga abantu bano abagamba nti Museveni talina kyabakoledde. Kambalage Nambooze Katolubwama abavumirira mwami Museveni ensimbi ze bafuna abali mu parliament nga n'abantu balina kye bakolayo. Wuliriza, Nambooze olumala okulayira bamuwa emmotoka ya $2,000,000 ne bamuwa amafuta. Nambooze afuna omusaala oguli wakati wa $2,25,000 n'asatu buli mwezi. Lutalo kirwalimu olw'okujjawo mwami Museveni okujjako kunoonya obutuuti. No wanda ekibiina kya Bobi Wine bakiyita National Unity Platform. Si party platform y'abantu kugenda mu parliament kulya ssente kantiddemu. National Unity Platform kakati nga Nyanzi muganda wa Bobi Wine mugendo tuletere kikoli munamu abalonzi. Nyanzi yabadde kugundi ku TV otegera. Kanale mugume wa NBS nga amukyazizza ne tuswala ne tukamala. Tasobola kwogerera mu ba Muhammad Nsereko, tasobola kwogerera mu ba Babu, tasobola kwogerera mu ba Kaija FDC. Twaswadde kakati ali ku mpapula z'amawulire ali ku social media avuma Basajja Mivule. Kati ogende kiki Nyanzi wakoma mukyakomeka okutuswaza obuswaza ogenda kukiikirira ki? Talina kintu kyonna. Nyanzi wandibadde oddeyo mu ssomero n'osoma okusinga okudda ku Basajja Mivule Fabali International. Nyanzi otuula nange ku platform n'oyogera ki? Kikyomanyi ky'osobola okwogera? Weetika ku musajja nga nze Nyanzi ekiseera kino genda osome. Twaswadde abantu bakuba amasimu ku TV kuwabadde mwalese kiki ekyo ati bannange mutuswaza. Tolina ky'osobola. Abaana bakusensudde. Ekifo ekyo kyasookamu gundi emabegako katono awo mwalimu Lord Mayor Saalongo Erias Lukwago. Munamateeka n'avaawo ne waddawo mukulu Muhammad Nsereko. Munamateeka oyagala kujjawo Muhammad Nsereko, oyagala kujjawo Kaija economist, ojjewo mutabani wa Babu. Nyanzi Katonda wa Isiraeli. Nyanzi okole ki mu kibuga? Bannange namwe abalonzi mutuwonye ebintu. Nyanzi genda oddeyo osome busomi. Va ku Basajja Mivule Nyanzi. Muganda wa akukumbye ekika kyonna kireta mu byabufuzi, atadde mukono, atadde bweyogerere, atadde Kampala, alese baganda be bonna abakona b'emikwano, mwene abateka mu byobufuzi. Nyanzi okole ki mu Kampala? Muvuma buvumi bantu. Ekikuleta kulya ssente.
mbu Basajja Mivule yagenze wa Museveni kulya sente gono naki Betty Nambooze kimukomyawo ebisanja bimeka okyayagala ki mwena muli mukulya sente abera mu struggle novuma Bobi Wine Betty Nambooze ate nogenda nona kadi bakutaddeko akazito olaba ogenda kufiirwa sente za parliament toswala Nambooze wandiswaddeko naye teri Malaaya aswala Betty Nambooze wandiswadde tewandigenzi wa people power niyo olwokuba oli Malaaya wa byabufuzi toswala ebigambo byobadde oyogerera Bobi Wine tewandigenze mu people power ono nayoki utegera kakati bwamala okufuna emmotoka ya milioni 2 ne bamuwa amafuta Nambooze afuna milioni 3 wakati wa 25 na 3 buli mwezi Nambooze mukebere passport ye buli lwatambula okuva mu ggwanga ng'agenze ebweru n'amala ennaku obaka tugambe 10 buli lunaku afuna sente eziri nga mu milioni 4 buli lwafuluma kati senga agenda mu January n'amala ennaku 10 buli lunaku ng'afuna milioni 4 ze milioni 4 bwaddayo mu Apuli ebweru n'amala ennaku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu July n'amala ennaku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu October n'amala ennaku 10 ze milioni 4 bwaddayo mu December n'amala ennaku 10 ze milioni 4 ezo milioni 2 nga tekuli musaala tewali alidde sente za Museveni nga bana babaka baliyo babalimbalimba Nambooze akuba bibejjagalo sinaba kanzije njagala kubalaga nti abantu abagamba nti Museveni talina kyakoze bw'aba talina kyakoze awalala obulamu bwabwe abukyusiza nga babaka ba parliament kakati bw'aba agenda alinya business class ticket ya business class si yaffe economy ey'abanaku Basajja Mivule alina passport official passport eya kiragala otegera kakati bwe tugenda ku bantu nga bamunyagwa owekitiibwa Munyagwa akulira committee walula luvuganya naye akulira committee eya Kosase otegera ye bamuwongerako milioni 7 buli mwezi kuzaabalala yoro kuba sentebe wakakiiko buli sentebe bamuwongerako milioni 7 buli mwezi kati omwaka ze milioni 84 Munyagwa ze yeyongerako bali ku TV bagamba Museveni talina kyakoze obanga ebirala bimulemye obulamu bwammwe bwabukyusiza ani parliament Munyagwa Katolu bwama Nambooze Museveni mumwagale Museveni kyabakoledde musiime ekisa kya Mwami Museveni nakutula ebyalo nabifula amagombolola nabifula district nabifula constituency ne mujja ne mufuna platform kwe muyimirira ne muyingira mu parliament ne mulya sente mwenna mugujuba nakati mujuguba na kuyingira parliament kulya sente muli ku Basajja Mivule mbwayagala sente za Museveni zino sente za muyiwa musolo abatunde ebintu mu katale abaleta bambi ebintu abasubula emisolo gye batujjamu agula sukali emisolo gyaffe gigenda kummwe aguza amafuta emisolo gyaffe gigenda kummwe aguza kaleega buli kantu konna sente zonna Museveni nazikuŋŋaanya nazibawa abatalina kye mukola kye mugasa ggwanga ne mugamba nti Museveni mubi bwe bavaawo sente be wakakiiko aka komiti konna buli lubatuula afuna emitwalo 5 okutegera singa bamala ne batuula ennaku katugambe 2 mu mwezi gumu nga Kosase ne bamala batuula ennaku 2 mu mwezi gumu okutegera sentebe wakakiiko ako kati nga Munyagwa opposition abafunye milioni 84 teziri ku musaala milioni 84 singa naye amala n'atambula emirundi egiwera 5 ebweru nga malina ku 10 awo gatako milioni 2 geta kuli musaala bali mu sente bazanyira muli abakafiri abatalina ddiini ne bagamba nti Museveni talina kyabayambi otegera tewali bantu bazanyidde mu sente mu abawi b'omusolo tewali muntu azanyidde mu sente za ggwanga emisolo gyamwe gyonna gigwera mu bannambooze ate sinaba ndeeta kakati Nambooze bino Mwami Museveni byamuwa Betty Nambooze bino Mwami Museveni byamuwa ne bakatolu bwama abavuma Mwami Museveni. Mwami Museveni abawa medical insurance obujjanjabi. Mwami Museveni ajjanjaba Nambooze ne katolu bwama. Owulira? Ajjanjaba abaana ba Nambooze. Mwami Museveni abaana ba Nambooze yabajjanjaba. Nambooze abaana be Mwami Museveni yabajjanjaba. Kubanga yina nyini government Nambooze mwakola. Nambooze akola mu government ya Mwami Museveni. Cabinet
ekitongole kiramuzi parliament ge masiga asatu aga government. Ngenda kubasomesa mwetaaga kusomesebwa okutegera kakati bajjanjaba Nambooze ne bajjanjaba abaana ba Nambooze bonna mwami Museveni abajjanjaba. Mwami Museveni ajjanjaba bawa Nambooze bakireke. Bawa Nambooze bwalwala mwami Museveni yamujjanjaba okutegera. Buli mubaka bajjanjaba abaana be ne bajjanjaba baawo okutegera. Bw'oba omusajja ne bajjanjaba mukazi wo kati nowulira bazadde bo bwe baba nga tebaafa gavumenti ye bajjanjaba. Nambooze ali mu ssente empitirivu, Katolu Bwama bali mu ssente empitirivu, bali ku TV balimbalimbamu abantu baffe abataasoma. Nvuddeyo okubasomesa kansomese eggwanga. Bano abantu Museveni batekwa kubanga bamwagala Kamala nga bamuyita taata nga bamuyita jjajja. Tuli bubi tetulina ke tulina. Mwami Museveni sente ezandibadde zituyamba zonna zimalidde ku babaka ba parliament abatalina na mugaso. Parliament erimu ababaka bennyini abali ku mulamwa balinga 30. Kakati Katolu Bwama omusamize kiki kyakola mu parliament n'omuwa bino byonna. Olya kakati singa olwala nga Nambooze bwe yamenye kuba mugongo ba magumba otegera nga yetaga specialized treatment obujjanjabi bwa waggulu bamutwala bweru gavumenti yesasula. Otegera juzi nalabye speaker wa parliament Kadaga w'ekitiibwa ng'agenza okulambula Katolu Bwama mu ddwaliro n'agamba katugende tuteketeeke tukole ku bye ssente tusasule eddwaliro. Katolu Bwama ani akusinga okwagala ssente? Wagambira ddala nti banange mundeke nange ngende ndiyeko olya ssente za mwami Museveni ezo constituency yagenda n'aziteekawo. Kati kamalirize na kano bannange mwami Museveni wandituyambye naffe ssente wansi mu bantu ba wansi ne zituuka. Ssente zikoma mu bannambooze ate ne badda ku TV ne bakuvuma. Laba ssente zibalya. Pension, kangende ku pension. Omubaka wa parliament bw'amala n'abeera mu parliament ekisanja kimu n'atadda bamusiibuza miliyoni 305 agende yekulaakulanye. Teebereza laba ssente z'omuwi w'omusolo ze muzanyiramu. Obadde ofuna omusaala buli mwezi, obadde ofuna obusiimo ensako padyemu n'ebirala otegera emmotoka ya bwerere mafuta ga bwerere bakujjanjabira bwerere. Kati bw'obaayo ekisanja kimu bakuwa miliyoni 305 ne bakusiibula. Kati wulya bannambooze abamazeyo emyaka n'ebisiibo, bannambooze abamazeyo emyaka n'ebisiibo otegera babawa bw'obanga oli wansi w'emyaka 45 bakusiibuza miliyoni 2 ate ne bakuwa miliyoni 10 paka bw'olifa. Banange muwulire ekintu ng'ekyo. Kati Nambooze ne bw'atadda mu parliament akwalifayinga okulya ssente ze batusolozaamu ez'emisolo afuna miliyoni 10 okutuuka lwalifa. Gwakaaba nti mu ddwaliro tetidagala Nambooze yazirya. Gwakaaba nti oluguudo lwaffe teruliko nfuufu, luliko enfuufu teruliko kolansi, Betty Nambooze yazirya. Gwakaaba nti bannange abaana baffe amasomero tegali ku standard, Betty Nambooze yazirya. Bali mu ssente za mwami Museveni banyunyuse eggwanga buli ssente ze batusolozaamu emisolo. Gavumenti erina okulaba nga bano ababaka baweebwa ssente zino. Nambooze kati ne bw'atadda afuna miliyoni 10 buli mwezi paka bw'alifa.